And Jesus is alive. What happened? You come. Nyabo jangu n'omulwaddewo. Come on this side. Jangu side in. Yabachi. What happened? He was infected by polio when he's 5 years. From the day he was affected by polio, he stopped moving, even he stopped talking. Kugulu kwalwala polio. Yemusumba. Tadanga mukutambula, tadanga mukwogera musumba. Kati okwogera tayogera. Yes, how are you? Ye mulema, ye kasiru. He's lame, he's disabled, he's dumb. Turn to your neighbor and say, if at all you thought you're the only one with it. But sorry, I mean, that people have issues. He's my brother. Yeah. Saturdays. He'll come back here while he's okay. You take him. In 30 days, take him, he'll be fine. I'm sorry. I got on the Jawano. Okay, now what's that? Yeah, in 30 days he'll be fine. Yeah? Ayagala cholo. Ayagala mukwateko. Musumba ayagala kutereera kuba bulijjo tukulaba essingo gye tubeera musumba ne musuubiza nti nja kutwalayo musumba akusabire era tujja kudda ng'oteredde. Kyova olaba musumba alemeddewo ayagala kimu kwogera nakutambula. He wants to speak and talk. Chitango mtukufu. Father, the Holy One, I put this ring onto the mouth of this man. Father, my Holy One, there's a reason as to why he has hardened onto his place. Set him free. Please clear his tongue on this great evening. My dear God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Microphone. Leta kazinda. Gamanti, yes. Yes. Hallelujah. Not yet. Gamba Katonda. Gamba Katonda. Katonda. Yeah. Gamba Katonda. Yeah. Hallelujah. Yes. Yes.
Yesu. Gamba Mukama. 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 Yeah. Gamba Mukama. Mukama. Wow, Yesu. Wow, Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Get out. Do like this. Chipange. Father, Okuyita mu mpeta yo. through that ring Eyawongebwayo mu maaso go. that was presented before you, Njagala amagulu gano I agagongobala. want these legs that are crippled. Njagala geterere. I want them to settle Akawungezi kaleero. in this evening. Nkusikayo. I pull the leg Gye kwakyamira. from where it was settled to. Nkusikayo. I pull it Okuyita mu mpeta ya through Mukama. this ring, Lord. Nkulagira ku tereere. Command it to heal. Tereera. Heal. Tereera. Settle. Tereera. Settle. Tereera. Settle. Tereera. Settle. Tereera. Settle. Njagala kukyuke. I want it to turn. Kutunule mu direction entuufu. Face the right direction. Njagala kukyuke. I want it to change. Kutuuke. To turn Kutereere. and face the Right now. right direction. Right now. Katikati. Right now. Katikati. Right now. Katikati. Njagala kutereere. I want it to heal. Njagala kwesimba bulungi. I want it to stand straight. Njagala kwesimba bulungi. I want it to stand straight. Nkulagira okwesimba I bulungi. command it to stand straight. Nkulagira okwesimba I command it bulungi. to stand straight. Nkulagira okwesimba I command it bulungi. to stand straight. Be healed. Wonyezebwa. Be healed. Wonyezebwa. Be healed. Wonyezebwa. Tereera. Straighten. Tereera. Straighten. Tereera. Straighten. Tereera. Straighten. Tereera. Straighten. Tereera. Straighten. Be healed. Straighten. Be healed. Be healed. Hallelujah. Be healed. Be healed. Wonyezebwa. Be healed. Wonyezebwa. Be healed. Wonyezebwa. Yes. Tambula. Walk. Tambula. Walk. Tambula. Collect. Do Collect. like this. Do like this. Do like this. Yes. Yeah. 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 Yes. Hallelujah. Come inside. Yeah. Hallelujah. Come inside. Kobira katanda ngaleza. Turn up to the Lord. Kobira Yesu ngaleza. Yes. Walk fast. Walk fast. Tambula. 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 Now, Kakati. I want to show you people. Njagala mbalage bantu mwe. Bring the microphone. Leeta omuzindaalo. Njagala I want. wetulire wansi. You may have a seat. Tulinawo We have abantu people abayefuula ba investigator who turn themselves to be investigators, era nga bawakana nnyo. and they are very argumentative. Njagala mulagirire abantu I want you to direct people gye mubeera where you live, era omuntu abuuza atya. and how does someone get directions. Abatalina kukkiriza Those who don't have faith, nze njo nobba wa transport I'll even give you transport. ogenda obuuze mu kitundu Can't ekyo find out where they stay. omuntu ono yazaalibwa Was this person born omuntu ono akuze nga mulema disabled? nga yakubibwa polio Was he attacked by polio or not? era And kituufu abadde tayogera. is it true he could not talk? Nyabo mulagirire abantu Direct people to where you ebya stay. wano si Things byanzikiza. of here are not for darkness. Bannange nze essanyu lyenfunye sirifunangako obulamu bwange bwonna. Bannaye Mukama mulungi. Badde Mukama akozesa Mubeera wa? Where do you stay? Musumba. Musumba tubeera Ssingo. Era bw'otuuka mu tawuni y'e Ssingo ku kireereetu ekiri awo bakikazaako luleereetu ewa Mwami Muwonge, bw'obuuza ku nnyumba za Mwami Muwonge Musumba. Mu tawuni awo wonna badde bamanyi oyo. Do they know? Musumba babadde bamumanyi kubanga akuze nga mwana wa ku kyalo era nga bamumanyi Musumba.
era n'abamu kati bakulaba ku TV. Ye musumba era tubadde tukulaba esingo ne musuubiza ne mugamba nja kutwala ku Sande. Nkakasa ojja kuvaayo owonye n'angamba sijja kuvaayo ngasuula. Glory to Jesus. Kitegeeza ayagala okukakasa. Which means agenda singo mu tawuni y'essingo n'abuuza ku kizindalo kyani? Ye musumba. Ku kizindalo kyani? Ku kizindalo n'otuuka ku kizindalo n'obuuza kunjuza mwami Muwonge kwe tubeera musumba. Ku kizindalo kya Muwonge? Nedda musumba kuliko waliwo ekizindalo mu tawuni naye obuuza kunjuza mwami Muwonge. Musajja mukulu buli omwamu mani musumba. Kati gwatu wakana. So you who is causing Mwaba P5. Wekatenti gwe. You tent man. Biteke mu sente. Invest in it. Kubanga olina ne sente genda singo. You don't even have money. Go to sing and find out. Mu tawuni y'essingo obuuze. Go to sing and find out. Kasi ng'onogamba nti tawuni y'essingo yonna. You're going to say at the whole town. N'abawadde sente. I bribed them. Omanye abalina akatuli ku bongo bwe bati balowooza. Those with holes on the brain, that's how oyinza ogula tawuni namba sente n'ogiwa sente. Can you pay the whole town? Sebo oli otya? How are you? Oli otya? How are you? Oli otya? Gy'oli. Bambi. Osaba Mukama kolera ekikati. What do you want the Lord to do for you? Oba weebaza ki Mukama? What do you thank God for? Mukama mwebaza ki? Weebaza Mukama. Okugulu. He thanks the Lord for being healed from Kati polio. Kuonye. N'okwogera agenda kutereereza ddala. He's going to talk even much better. Next week on Friday. Wichecha ku Lwokutaano. Mukomye wano. Bring him back here. Ajja kuba ayogerera He'll ddala. be able to talk very well. Hallelujah. God bless you. Come on, sir. Jesus is alive.